abakunze Ssembabule babadde olw'ebituuti ku ggombolola wabadde omusomo gw'enkulaakulana ssaako n'okutema empenda ku ngeri y'okusagulamu obuwagizi bwa Pulezidenti Museveni ne basaba bannakibiina kya NRM abavuganya ku bwannamunigi n'okubeegattako mu kuwenja akalulu ka ssentebe wa NRM. Omwagalwa waffe ffenna ensonga weeri akalulu tukanoonye ddo tuddo. Nabadde era akayiwiiki ewedde ne mbagamba nze sikiriza mu kya silent majority nedda. Tetusobola kubeera silent majority ate nga ffe abalina amaanyi, ffe abali mu buyinza tunoonye akalulu ddo tuddo. Bw'osanga abannuupu 10 ng'oli omuyogera gwe maanyi gwali mu buyinza. Tetusirika, we are not silent majorities. Nedda tuyina eddoboozi. N'olwekyo mbazzaamu amaanyi bayeekyekazi mwenna abali wano ke kalulu ke tuli mu kunoonya. Tokukutana independent tukole ekintu ekituufu tubeere ekyokulabirako. Ssentebe wa Yellow Checkers Ssembabule asabye abantu emawogolo okulonda Pulezidenti Museveni nga beesigama ku mulamwa gw'anoonyezaako akalulu ku mulundi guno ogw'okukuuma ebyo ebituukiddwako. Pulezidenti Museveni lutahabulwa. Twali ne bagamba protected against. Wangi Gains yenze naawe n'ebyobugagga byo. Wangi igwe nange yeeyo muzeeyi kye yakola ki nga tonnaba kugamba tugenda mu nsi ensuubize eriwa. Amyuka RDC w'e Ssembabule Kaluhanga Stanley asinzidde wano n'asaba abavubuka okweyuna feesi ye abalage engeri gye bafuna ensimbi za PDM basobole okwekulaakulanya. Njagala twebaze gavumenti yaffe eyaleetawo programs ezisobola otukulaakulanya mwe muli PDM. Gavumenti President Museveni tubadde tufuna miliyoni 10. Nsanyuse nnyo bwe mbadde muli badde bali ku nsonga za PDM abagenda ofuna nga bali mu kuteeka abantu ku system ku message. Era ow'abavubuka badde nkusaba nnyo ogoberere kuba President ku mulundi guno yagambye ssente za PDM ebitundu 3 by'abavubuka. Akulira Yellow Checkers Ssaabakunzi mu ggwanga Ssekigudde Tony asabye abakulira Pasaidi mu Uganda Odrek Rwabwogo okwongera amaanyi mu kusomesa bannayuganda okugatta omutindo ku bye balima n'okulunda kiyambeko okwongera ku nnyingiza yaabwe. Odrek Rwabwogo akkirire wansi asomesa abantu bano kubanga kyentegedde wansi ku ground abantu n'enkonome tebagitegeera bulungi. Kale no wensabira nga Odrek Rwabwogo nga ku mulimu gw'okola ow'ekitiibwa mukama waffe abantu bano bagezeeko okuba okubasisinkana kubanga kijja kukola bulungi abantu okubamanyisa kubanga wansi programu za gavumenti tusanze obuzibu bunene nga ffe banna Yellow Checkers Ssaabakunzi nga programu za gavumenti abasinga tebazimanyi. Programu za gavumenti baziwula buwulizi nga zijja naye ng'ate abamu tebazimanyi. Ono era asabye ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okukolera abantu b'e Ssembabule enguudo eziyunga disitulikiti eno ku ndala. Pulezidenti kyenkusaba okusinziira nga mu disitulikiti y'e Ssembabule enguudo zonna nfu. Enguudo zonna nfu. Nsaba ow'ekitiibwa Pulezidenti kolera abantu bafune enguudo. Abatuuze Mawogola boogedde ebibasoomooza mu kitundu kyabwe newankubadde nga bawagira Pulezidenti Museveni. Munaakikola mutya nga mwe mukaddiye muli ku miggo ng'avubuka mutuvuddeko tusiibe emyenge tusiibe muwalagi tunywe enjaga. Kati nga nze kitange kada mu NRM naye abavubuka Pulezidenti Museveni tawutegedde. Bwe yasooka okusonsowaza yasonsowaza Kampala ate nga bamutema enteega naye nga ffe ab'omu kyalo tasobodde tusonsowa. Hazi Kitunzi yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.